Pulirizamu katono mweno video. Tusigazayo step eza mu revolution ya Uganda. Olaba nti gobyera bikwenyamiza. Njera bikunyiza. Abamu kufete bitunyiza. Obwera likirivu bwange. Kubiri mu Uganda kati. N'obusungu bwange. Tebuli kwebyo Museveni byakola. Tebuli kwebyo Muhoozi byali mukola kati. Obwera likirivu bwange n'obulumi bwange omanyiwe buli. Ku mukulembeze wange yekka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musabire ekintu ekyo. Katonda amukuume. Ebisigadde abitulekere banna Uganda. Mpulirizamu alaba akatambi kano. Tubuzayo step oyagala toyagala we tugenda okulaga. Kyakubiri, oba okikoze kati oba tukikoze kati kyoteekeddwa okukola. Ekkubo lisigadde erya. Kamutwale mbyafaayo. Revolution zonna ezinatera okuhappening neze zihappeninze mbyafaayo zina patterns zezimu. Ebibaawo nga revolution egenda kutuukawo oba n'ebireetera revolution zonna zosomyeko kubaawo tebyawukana. Emitendera gye gino wano. Law loses moral authority. Amateeka gaba tegakyakola mu nsi yonna. Mwoba mweyensi. Institutions serve the power, not justice. Ebitongole bya government byonna bibeera bisavinga ababali mu government. Tebisavinga bannansi. Tebisavinga bwenkai. Courts cannot restrain the state. Nga court tesobola yadde okwogera ekintu kyonna ku state. Gambe Uganda tewali court esobola kwogera ku Museveni. Wano we twakatuuka Uganda eno stage twakagituukako gye ngenda okusomera. The entire electoral process, quoting ekigambo the entire electoral process is pre-decided. Buli ekiva mu process yonna ey'okulonda kisalibwawo state. Kankujjukize mu bululu bwe tuvuddemu artist ku bifo byewa MP Museveni abadde yerestraininga n'atalaga mululu namannyoge gajjudde musaayi. Mu kalulu kano ke twakavaamu the entire electoral process results zasomye zezo zayagadde ziwulirwe. Eno stage gye tuddako fear breaks. Entiisa emenyeka mu bannansi. Step ebbiri ezisemba ze njagala ow'amatu. People begin to act without expectations. Naddala bwe kituuka ku protection. Abantu batandika okukola ebintu n'ebikolwa nga bakimanyi bafu. Nga bakimanyira ekkubo lyokka erisigaddewo. Ekisemba, legitimacy shifts from institutions to the population itself. Nti legitimacy eba tekyagabibwa institution za state mbu byabakama mu parliament. Legitimacy eddayo mu bantu bennyini. Tula kweno video. Gwanga erya Kenya ku mulirwano. Mwaka gwa 1992 wetuli kati webaali. Njagala nkulage nti buli revolution eneetera okutipinga oba eri about okutipinga processes ezimu twetaaga kugoberera process ezo zokka. Kyakubiri, ne Museveni byakola tamanya kibimukozesa yekanga abikoze. Tovola banze kugambye buli kyakola ebadde sala yange. Arap Moi bino bye byali mu Kenya. Semateeka yita kyakola rubber stamp nga savinga Moi. Ekibiina kya KANU kyekyali kisalawo buli kintu. Naye baatuuka mu multi-party kyenda mu gumu. Era KANU nga yesalawo buli kintu mu ggwanga erya Kenya. Detention without trial yali legal. Okusibwa, okuvunaana abantu n'okubawamba nga tebawozesebwa kyali mu mateeka. 1980 mu ggwanga erya Kenya. Courts were captured nga court tezirina kyezogera ku Moi ne banne. Parliament served the executive power. Nga bw'olaba Uganda awo nti Madam Birangirangi Aneta Anita Amongi ne banne kye bakola kusavinga Museveni ne ka group ke
Law no longer protected the citizens, but it protected the power. Nga amateeka tegakyakuuma bannansi, nga wabula gakuuma abo bokka abali mu bukulembeze. Wano we wakulu twakatuukawo. The entire electoral process was pre-decided. Buli ekyavanga mu kulonda wansi wa Moi kyalinga kisalibwawo Moi na banne. Impunity and fear was the order of the day. Kutiisatiisa n'okunyooma n'okumanyiira abantu ye yali enkola mu ggwanga lyaffe erya Kenya. Bikyuka bitya nga sinakubulira bwe byakyuka. Nzikiriza nkutwaleko mu maama wa revolution zonna. The French Revolution 1789. Mu ggwanga lino abajjukira ebyafaayo bya Bufalansa tutunulira akakyala ka Marie Antoinette ne King Louis the 16th. Waliyo ki? Absolute monarchy. Tewali na kuogera, tewali kuteesa. Koti zonna zaali serving kabaka Louis. Amateeka gaali gakuuma abo, the nobility and the clergy. Abo bokka abaali okumpi ne kabaka, the nobles and the clergy. Amateeka gaali gakola ku bo bokka. No wonder bw'otunula Uganda abeetolodde Museveni amongi n'abasigadde na buli akomba ebigere bya Museveni, amateeka gamusaavinga. Wuliriza wano, enjala n'amabanja, inequality byali extreme. Nkututte mu 1789 mu the French Revolution. Abantu baatuuka ekiseera nga tebakyatya. Abantu baatuuka ekiseera nga tebakyali kugonaizinga mateeka, nga tebakyali kugonaizinga royal authority. Abantu bonna French Revolution okubaawo, akakyala ka Marie Antoinette akaali kakazika kabaka okukatemako omutwe ne kabaka, bamatuuka ku point gy'osobola okuyita zero hope, 0 point. Kankwe example endala gye ngenda okuwa, kankutwale mu ggwanga lya Russia. The Russian Revolution 1917. Wansi w'akasajja ka Tsar, autocratic Tsar. Parliament yali tekola, tewali koti nga zikontrolinga, brutal repression. Byonna by'osobola okulaba mu Uganda bye byali mu ggwanga erya Russia 1917 byaggwawo bitya. Abantu baamala kuluzinga hope, baamala kuluzinga ssuubi, ne mu bwali busigadde obutono mwe baali balinamu essuubi. Kyekiri e Uganda tutuuse ku level nga neekandibadde akasinga okuba akatono akakisaggwa okulonda MP tokyasobola mulonda, bamukulondera. Kati ng'okimanyi nti kooti tokyasobola gendayo n'owangula. Parliament terina kyesobola teesa n'ekikuteeseza ne kikola. Akalulu ng'okimanyi tekakyasobola yadde okukuyamba, tokyasobola yadde oyisaayo omubaka, ebikavamu biri decided by the state. Ng'okimanyi tewali ssuubi lyonna, ekisigadde kiri ekya either ogenda kugumoobera omuddu oba ogenda kwerwanako. Mpulirizaamu, eno video ngikoze ne Simayiro lwa nsonga emu. Tusigaze kkuba erya option tuyina bbiri, kwegatta ffenna kuba wano we tutuuse. Nzikiriza nkumalemu amaanyi naawe omwana wa struggle. Ogenda kwetaaga buli asset ne gy'okubya ekigwo. Kantukuddiremu, ogenda kwetaaga buli asset ne asset z'okubya ekigwo. Revolution wetuuse ebadde ino sooka okukola eppensa lya reset, ebyobufuzi, bibiina bya bufuzi byonna n'ebifuula useless, esobole okugatta bannansi bonna. Kati naawe gwe tukubya akalulu agudde simply because NUP ebaddewo, tonyiiga. Revolution emaze okulevelinga ground. Kati wano okuva kati walabide video eno okutuuka we tusalirawo Uganda ng'eri mu mikono gyaffe, tugenda kikolanga bannansi abeegasse. Mpulirizaamu, option ziri bbiri. Either tukkirize tubeere abaweereza basirevu, oba tusigaze kkubo limu lyokka lino wano. Option ziri bbiri zokka. Either we accept to be slaves, oba tugenda kwetaasa. Teri option ndala. Tuli ku 0